August 13 ssemaka abadde atemera mu gy'obukulu 85 ne Mukyalawe Gertrude Nalubega balumbiddwa Abazigu ku ssaawa 3:30 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero nga bamaliriza okulya ekyeggulo. Ssemaka yabadde afulumyeko wabweru kwe kugwa mu Bazigu bano ababadde bamuguumiise era ne batandikirawo okumufumita ebiso ebyamusindisa ekaganga. Mukyalawe yabadde asigadde mu nnyumba yawulidde nga baalajana n'ayagala amuyambe wabula ono olwafulumya okulaba ogubadde ne bamukakanyeko ne bamusogga ebiso. Omuzzukulu Nakaseke yabadde nabo mu nnyumba atottola kye yalabye. Oyafulumya obwendoza ali badde bateeze edda bakimanyiira afuluma ng'etteeka nonga agenda kwebaka yino ssenyamanyi kati yabadde afulumyeko wabweru ndowooza awo ne bajja kubaze n'adde mu kisenge we baze n'abuuza mmwe baani kuba nga tabamanyi tabategeera n'abuuza mmwe baani awo ndowooza ne bamukwata n'aleka n'agamba wuuli banzita awo ojja mukazi yabadde ku dayini n'avaaho n'ajja alabe bamutta kati ndowooza oli yabadde yeekwesa omulala nga oli asikooli ne bamufumita ajja mukazi akasowa ne bamufumita n'emutwe n'agwa wansi kale ze bwe naguddeyo olugibwe nti nalabye omusa. Abatuuze baliko bye boogedde ku byatuuse ku bannaabwe. Niyo embeera esusse batta abantu baffe mu mbeera ekyo naye simanyi bwe tugenda kukola mbeera eno tukubira omulanga gavumenti etudduukirire tuli bubi. Nakaseke kiro amutwaliddwa kubanga abadde musajja mukulu omuntu w'amagezi ate nenyongera n'okuvumirira ekikolo ekyamukoleddwako kuba nti bamuyingiridde ne bamufumita. Paul Kangava ayogerera poliisi mu kitundu kino agamba newankubadde poliisi etandise okusamba ensiko okunoonya abatemu bano baataataganyiziddwamu olw'abantu abasoose mu kifo kino ewaagudde enjega eno. Ekyokunoonyereza ku musango eggulo guno kyabadde kizibumuuko kubanga ekisookera ddala abatuuze be basoose okuresipondinga ku scene of crime era bwe baatuuseewo ne bagirinnirira ekyabadde ekizibu olumu kiba kibuza obujulizi. Omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro okwekebejjebwa so nga ne nnamwandu ali mu ddwaliro ekiwokajjanjabibwa.